Swengere si birungi n'akamu era nga Swengere ono yali comedian wabula engeri gye kiri nti yali mukwano nnyo ogw'omukulembeze w'ekibiina ki National Unity Platform Munango Mukulu yamukwatako era n'amufuula MP. We twogera ssaawa eno Swengere ye MP akiikirira side zeri Jinja North. Omukulu ono alina obutakkaanya bwabaluseewo wakati we n'abakulu mu kibiina kya NUP Bafutu Soldiers n'abantu ab'enjawulo nga beebuuza ddala ki ekituufu omusajja ono kyali. Omukulu Swengere yakutte n'abeera ng'ate atwanjulira emmotoka empya kapyata era ng'emmotoka eno eri wathe obukadde 5 bweddu obw'ensimbi za Uganda ate nga munange ekisinga okubeera nga tekyewuunyisa yakamala emyezi just 2 mu Parliament. Kakati naawo ebibuuzo byatandise okubeera nga tebyebuuzibwa ddala wa ewatuufu omukulu Swengere bwe yajja akasente kasobola okubeera nga tekagula emmotoka eyo. Emmotoka eno si yokayoka gy'alina. Kakati Swengere awezezza emmotoka 5 empya ate nga za bbeeyi nnyo era ng'ensonga zongedde okubeera nga temunange zikwata wansi ne waggulu. Njagala kubeera nga tembikuzanyira mu butambi awo naawe osobola okubeera nga te weewulirirako biki ebiri kubeera nga tebigenda mu maaso. Saidi ze Bafutu Soldiers bagamba nti nedda ekimala kimala ffe tubonaabona ne tubayiirawo emibiri ate mmwe we mutuuka mu Parliament mwongera okubeera nga temunange mutereeza obulamu ate ffe mutuleke eno wadde okubeera nga temunange mutukwatizako mu bulamu. So ensonga ezo ngenda kubeera nga tezikuzanyira osobola okubeera nga teweewulirirako biki ebiri kubeera nga tebigenda mu maaso. Saidi ze ogenda wasawo osolewo endowooza yo okusinzira ensonga naawe nga bw'ogenda okubeera nga ate oziwulire namba kujeeyo ngenda kubeera nga tekwongerezako n'ensonga endala nnyingi nnyo ng'ozira kubeera nga tezitambula mu ggwanga lyattu Uganda. Tuula butuuzi kaalira tugatako mu bitongole subscribing buli wena bandese video ojja kubeera nga ate ofuna notification. Kakati ate Fahadi alina akyasobola okubeera nga ate atuleetera akadde kano katulabe kyekiriwo akadde kano ku nsonga ezo eza Swengere n'abaana Bafutu Soldiers sako n'abakulu ab'enjawulo mu kibiina kya NUP bye basobola okubeera nga teboogera ku mukulu ono ku mmotoka empya kapyata gyesobola okubeera nga ate ayingizawo temuvaawo. Honorable Munyonjo Hussein Swengere emotoka aleese empya oyo naye omusanyufu atya pidi yasoosemu deputy MP amuddirira Honorable pidi finally deputy MP agiyingidde emotoka ey'omukulu Honorable Munyonjo Hussein Swengere eyo n'emotoka ye empya kajasobola okuba ng'enyizaawo security tight. Simanyi lwaki omutima guŋŋamba nti twalwanira bwereere bweba nsiko mu nsiko ya NUP omutima gwange guŋŋamba. Simanyi lwaki omutima gunnumira abaana abaafa. Nze ndabanga abaafiire Kereziya. I don't know why. Byenjogera toyagala biwulira naye ge mazima amatuufu. Owulira ffenna tumanye n'eŋŋombe ya ensi egula mirambo nga temuli gugu. Ensi egula mirambo nga temuli gwa kitaawo oba gwa nnyoko. Essaawa zino bw'otuula ne ba Alex Waiswa n'otuuza ba Edi Mutwe n'otuuza ba Bobby Yanga n'otuuza ono omwana Sauda n'otuuza buli muntu yenna comrade yenna ba Akireewo. Nina omuntu gwe nadde njogera naye amanyi Akireewo obulamu bwe yali alivinga mbwawe nansana nga amumanyi on a personal level. Bw'obatuuza wansi n'obagamba bye bino ebyatulwanya bino ajja kugamba nti abasajja bakyusaamukko akatambi. Era bw'obawa omukisa ogwegayirira eyabasiba basobola okwegayirira. I'm very sure kyonna kye baawaayo kye basobola okuwaayo basobola kiwaayo babeere wabweru because gwe noonya amaloboozi agali mu katambi ako sawa yakudigida leero nkeddeyo naye leero ndi mwene erya ssente bw'okera ku makya omuntu n'omugamba Uganda is bleeding ng'alabye ka vidiyo ako musajja wange Swengere avuga motoka mbisikat 0 mileage mwaka mupya latest. Yes ojasanga olinga gamba nti ne banne bazivuga. Yes bonna bazivuga but ddala kituufu Uganda ekya bleedinga. Era bw'eba bleeding yamwe ng'ebleedinze bulungi
abantu abateekawo emigongo ne mulinnyako okutuuka awo we muli buli omu waali awo basanyuka kyekimu nammwe okyegedde bwe kaba kabugumu akali mu gavumenti bakawulira kyekimu ebyo ebibala bye mulya babiwulira kyekimu oba abaana abaabo tebasoma abaana baabana abaana bakyala baabwe treatment gye bafuna yeemu ne gye bali bufunyenga bali wabweru mugenda kunsonyiwa bino byenjogera byange it is very okay ogenda kunyiigira but this is the bitter truth and you're going to find out abasinga okuba jejerebu nga tebali mu Uganda you're going to find out abasinga okuba palapase nga talina suubiri komawo wano ogenda kusanga abasinga okuba wololo nga lyeri tali wano we are making noise we are here bye twafiirwa twabifiirwa because of this naye ku bye twesuubiza tetufunangako na kimu why nze ekisinga okunnumera ekibuuzo kyange lwaki abaana b'abendi baafa why nga tumanyi nti the end results oba end game yakunyumirwa kuvuga latest model so baafa mmwe munyumirwe lwaki temwateekayo bammwe nze muganda wange njagala okubulya ebigambo byange bino siri wa NRM sina 10 kyonna kye nalindidde kuva mu gavumenti eno Katonda yayinza okuba omujulizi wange ndi musajja mukozi ndi musajja mugulubanyi na dunia nze nkubagana ne dunia kola emirimu mingi nze okusurvivinga naye ate tekinzija kukwogera kituufu ekituufu kiba kituufu ekituufu kiri nti bye twesuubiza tetufunangako n'ekimu muli mu kunyumirwa bulamu goyagala kuŋŋamba nti omwana maama wa ono omwana yafiira ku roundabout omwana oyo simanyi lwaki yanyingira nnyo mu bwongo bw'alaba ebigenda mu maaso anyumirwa do you think the mother is happy do you think the kids are happy waliwo n'oyo omuwala omulala gwe baakono baba besadi yegayaza goloza famire y'ensanyufu ng'alaba mwe mukuba ebitengi saati mwambala za mmwe mukuba obutengi naye mmwe nze ndowooza ennono twagivaako if I'm not mistaken enjawulo ntono nnyo ne gavumenti eriko nti gavumenti eriko eyina abantu be yalwana nayo there is a woman gwe nalaba yali yambadde gomesi mujjukira omukazi oyo poliisi gwe yalumba obange yagala mutwalako ttaka lye n'ayogera oluswayiri kali kakazi kakadde naye nga kagamba kali kulanka nnene naye nga bw'otunula ekyobugagga kyalina ye gomesi gy'alina n'abaana be kati abo nawo n'abali mu gavumenti abaagireeta abamu si bamativu n'ekigenda mu maaso n'abali mu gavumenti yagala okuyingira eyaffe ya NUP some of us we are not happy nze nganze kaneeyogereko siri musanyufu n'ebigenda mu maaso ensi egula mirambo nga temuli gugwo bw'oba okimanyi ensi egula mirambo ng'okimanyi gwe oli mugumu nnyo leeta baganda bo maama wo taata wo be baba bafa ensi etambule but abaana b'abendi baayiwawo omubiri basawo ebibegabega byabwe at the end of the day tebalina kye baafuna bali makomera oli ajja kubuuza gundi ye yabasiba si ye yabasiba naye baali balowooza nti batambulira ku peesi yeemu enkola gye mukola essaawa zino yakiyeekera nti omuyeekera bw'agamba ngenda Masaka mulindire wa Nambooze mutambulira mu SC obulamu bwakyuka mufunye amatama tunulira musajja wange omunubbi ennaku zino omanye engeri gyanyiriramu ye yategeera akazannyo nti tetugenda kubeera mu kukaaba mpaka n'ayingira ekintu so he's now looking nice which is okay but then abateekawo omugongo waliwo abaana abali mu kabuli essaawa zino let us be honest nze ogenda kunkyawa naye tolina kyogenda kunzijako because byenjogera bye bituufu it is okay you can take your everything from me osobola you can hate me as many times as you want but gano ge mazima agakaawa bye bino bye twaliko bye twesuubiza bwe twali mu kasaka akafa NUP gye twava yonna bino bye twaliko bino nina video gye nkozaawo of recent naye batono abagitegedde kye mbadde ntegeeza naye mbadde nyina kye ntegeeza naye badde ya bwongo era bw'oba oyagala ddayo ogiwulire ojja kutegeera kye mbadde ntegeeza nedda kino si kyetwesuubiza bajje n'abamu si basanyufu oba ndi kuranka ki contribution yange ebaddewo tulwanye tusaavinze
and we have rights. Tuina dembe, tuina odo, bajita bacha, is it moral authority odo site chonna chechiri. Nina questioning abakuru bino bye twarwanirira. Era abana abali mu komera we balabanga mu kubyo obusuuti n'obutenji nga bo bali eri mu kanyabaga mantino temukkiriza. Do you think it is right? Tutwale ku baganda bamwe tulabe oba embere nasigala kyekimu. This is not right, it is very wrong. I can only advise abatutwala abatukulembera muveeyo tukole eddobozi eryawamu oba ekiwandiiko oba press release simanya biki byonna kyekiri abantu tubagambe tuteekangayo mukono gwo nga tulina bye tukola. Omusajja bwagamba sikulaba ekibuye togamba baana nti tugende ekibuye. No, don't say that. Bagambe musigale waka because at the end of the day mugenda kunyumirwa bulamu bwaffe bwammwe nga bo tebalina kye bafunamu. Era kyovula abaana be bavaayo bano simanya bamachete. Nze omu ku muntu ataba pininga saba pininga why emyaka 6 mingi mwe muli eno mukuba ndongo mukyakala muzina paka chini gwe omwana wa munabeereyo mpaka ddi gwe gendayo. Lekera okusiriwaza abantu namwe tetuli bajinga. So oli waddembe okwogera byonna by'owulya nti oyagala but this is not right. Si bye twakkaanyaako. Mulago asikaali kennyini yaŋŋamba wano ekyuma tekikola naye jangu nkutwalewa wano. Kati omukazi kyava amuyita n'amubuuza oyo mumanyi. Asikali yali tamanyi. Kali nange kye nayagala okukakasa nagamba asikali wano yennyini nga casualty namugamba jja tugendeyo muleke tugendeyo oŋŋambye nantwala Nakasero. Bwantwala Nakasero sikani yali ya mitwalo 12 nesasula emitwalo 12 ne bawaaka asikali emitwalo 2 nga ndaba. Nenkomawo nenjirete Mulage w'omusawo nembuuza omusawo okakasa nkubire minisita wano tewaliwo sikani. Omusawo n'aŋŋamba bali baba bakola netiwakayo tebula yogera ebigambo byo kube bulungi embooko. Kulaga mu bino ebintu bya gavumenti ekibiremesezza okukola ky'obutaagala bakwate ku individuals abakola ebikyamu. Mwene mwagala gavumenti ekinaabi. Gavumenti si ye Museveni gwe muyinako obusungu abamu. Gavumenti ye taata wo ali mu ddwaliro. Gavumenti ye maama wo alina eddagala lya siriimu mu kiriniki ye ng'alijja ku ddagala ly'abantu. Gavumenti ye muganda wo azimbisa ng'agenda ku district nga meeya najjayo ebintu ebigenda zimba district n'abitwala ku ssomero lye. Bwe tuba twogera ku gavumenti beebo betwogerako. Naye buli twogera gavumenti oba olowooza twogera ku minisita. Minisita alina bbaawe gwasula yeebase naye. Minisita alina abaana be bagenda twala ku ssomero. Minisita alina eŋŋanda ze agendako mu nkiiko. Minisita alina ofiisi y'obweMP. Minisita alina essomero. Minisita alina eŋŋanda. Minisita alina edduuka. Minisita alina ennimpiro. Bw'aba agambye nti eddagala balitwale Kapicholwa n'ali sayininga nti ligenze. Tuba minisita tumutadde nga tutandise tunuulira taatawo DHO. Awabizza eddagala oliyingira Kapicholwa n'agenda aligaba emubuku mu ddwaliro lye. Bwe bakwata ku oyo dokita DHO ate gw'ovaayo otandika owooza gavumenti. Gavumenti si ye minisita. Gavumenti yono taatawo gwe bakutte. Leka nameera amutujje eŋŋumi aveemu amannya balabalabireko. Jesu nange kanteeseeko. Kanteeseeko. Mwe muli olwadde muli ku sayidi emu. Uliriza wagambye abasawo. Lwaki bano beboogera twagenda mu ddwaliro nga wetwogera bano ne batuyingirira weboogera ate n'okufuna ng'omusaala agufuna DHO mbadde njagala wemba njogera saagala nnyingirira nga nawe ng'abantu tebafuna services kati ani ow'okunenya bwe tukwata kati kanjogereko nga mwogedde kati olabazzeemu okwogera wetunaayogera ng'otusirisa wetwogera nga batuyingirira buli omu ayogera ensonga ye bamuwa obudde bw'ate lwaki abannyingirira bannange kati kanjogera ebyange obudde bwange tudde mazima bino byonna tugenda bikola tuwolereze ebyekisiru byonna tuwolereze ebyekigezi byonna naye ekintu ekikwatagana n'obujjanjabi tubeere bumu ne baganda baffe nakava Mulago kyenjogerako nkimanyi tusobola owolereza ebyenguudo
tusobola owolereza ebyamazi kuba ebyo byonna byonna osobola okuba ng'osobola okubyafoodinga naye ekintu kye bayita eky'eddwaliro kyo tukiveeko oyo munaku ali mu ddwaliro bukyenkya naawe azirina gy'oli genda ku Cancer Institute n'abazirina babonaabona kaakati we tuba nga twogera ku nsonga y'eddwaliro tumanye nti birijjukirwa tudde mazima tetwogera ku nsonga y'abaminisita nti kuba mulese mu perspective eraga nti tukuba baminisita tetukuba baminisita twogera ku gavumenti kuba minisita si yateeka eddagala mu ddwaliro naye atumiddwa butumibwa naye omulango ogwaffe gwe tukubira gavumenti abasawo abo mubalaba yesi bavunaanibwa nti lwaki tokoze bwoti naye amazima gali nti abasawo batono njogera n'obujulizi bwange naye baba ntaddeko empingu nga kyenjogera kya bulimba bansibe emyaka 10 n'akava mu acute wuuyo omwana n'ogenda mu wadi nga mulimu omusawo omu yakoze okuva ku makya saawa 4 paka saawa 10 amateeka gamulagira nti alina kunyuka saawa 10 naye nga wanyuka tewali muntu agenda kuddawo n'akola ng'omuzadde n'agamba kammale gasigalawo nkole overtime etagenda musasulwa njukira muri mu ddwaliro acute genda yolabe ng'olina omwana omulwadde n'akatwalayo abaana babiri b'ennyamba ono yali yagongobala omusujja gw'obwongo gumuluma omulala yali mulwadde wa mutima ng'osooka n'otuula n'obeeraawo nga mu butuufu olaba abeetala olaba bakkiriina dokita olaba omu ate nga naye akooye n'awummulamu n'amala nadda n'akola gwe n'olowooza nti yeeraze naye ng'ali omu wallahi ng'ali omu kino nkyogera nina obukakafu ne video zinzirina era kyova olaba nze saanyigira basawo b'emulago niye nalaba obulumi bwe bayitamu olaba kirina yaliwo nga dokita ali omu akooye wanyuka saawa 10 olwo abaana bafa nga kamala nanyuka ku saawa 10 abantu bafa ninga yalina okubeerawo kati bino ebintu we tubigamba nti bongereyoko ku basawo tetulwanye minisita nammere nga woyogera tetulwanye Balamu nga woyogera kuba Balamu minisita wa birala bali batumibwa butumibwa abantu bali awo emulago kati kitwale nti okoze sikaani gwe kennyini Godfather ogambye bakuwadde weeks 2 ezo singa ekirwadde ekikuluma kirina kujjanjabibwawo oba tofudde kyekitwala weeks 2 sibula ly'abasawo kyekitwala weeks 2 sibugayaavu bannange tukiriza tuganye n'abasawo obalaba batuvuma nibakuwa abeerawo omu gwe yalina okola kino yalina okola kiri bamukabirira abasawo baggwamu dda n'ak'obuzadde kuba nabo bazadde atuuka ne yeekoowa naga kati bannanga ne yeekyawa abasawo beekyawa naye nga amazima gali nti teri basawo abasawo batono tuleme kuwolereza naffe bujja ku kyenkya gye tuli yambuka ku Cancer Institute bakambwe genda eno mu acute mu baana bakambwe genda wawa yonna abasawo bakambwe naye kyekibaleetera okuba abakambwe bula ly'abasawo aliwo omu singa abasawo bangi nga ba MP baba minisita twandigambye kale awo katwekwase naye batono okyabanenya nti omusawo akoze bwati naye batono ekyobubbi kibaawo era bavunaanibwe teri akiganye naye tutunuulire ekyabubbi ekyomuwendo gw'abasawo tukiveeko minisita afuna sente mmeka omusawo afuna sente mmeka basooke basanyuse abasawo ebintu ebisinga byonna bijja tterera weebuuze lwaki omusawo ababba eddagala ekimubbisa eddagala kimusaala mutono ayina amabanja ayina abaana abasoma sente tezimumala gwezo miliyoni 3 ozirabanga ennyingi naye zaatunuulidde ate ayina okulipootinga jjute buli lunaku ayina okulipootinga omwana ayina okusoma asasula 800 tekyali asomera 10,000 ayina okulya ayina okulabirira ewaka biruzi ogenda okukakana sigaze 2,000 tekimuleetera kulya nguzi kakati gwe ngamba mbu MP yateekamu sente nnyingi onnoonya akalulu kyogamba MP ne mulago oyo nga waayimiridde singa mukama asalawo amasannyalaze ne gavaako obulamu bwabwe businga obwa MP ebintu bye bisinga obulamu bwa bannayuganda MP afuna sente mmeka ekyo gavumenti yekiseetinga minisita afuna sente mmeka mulimu n'abafuna emisaala ebiri ng'afuna ku bwa MP n'afuna n'ez'obwa minisita MP ng'afuna na minisita ng'afuna miliyoni 3 ng'omwezi ze sente mmeka size miliyoni 7 ku muntu omu abasawo tuyina bameka abantu bafiira mu mikono gy'abanene abayiga nga abasawo teri koolitwala omwana ng'akulwaddeko emulago ne bamuwa omuntu atamanyi kujjanjaba bano bafulesha n'akufaako lw'olimanya obulumi abantu abo bwe balina
tusooke tuve mu by'okuwolereza mbu mpolereza nammere ebbala. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba. Amannya agange Yeze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaase ennamba yange yeeno eri 07 01 76 37 11 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.